of the party. Nesinga italwakojo. It could be this is how Nup performed well in Uganda, where Wakojo's wife won. Wakojo bamubuza nti wagulu tutikinga yabaga why zakasamu nondero mukazi wange sikati mumanyi umwe wakojo na musange echengera yazange echengera mu supermarket nambulira buli kintu kyonna and I support Wakojo's wife. Why? Wakojo's wife is one of the best lawyers. He mugizi nnyo for politics kyatukola nti amanya musega singati ali mu UN. The person who revived the East African community on Speaker wa East Africa Nantongo Ziwa nadda wano na rotinga when you are acting diplomats chikwasenako ono muvuke edia Nantongo Ziwa nga babirwaniddemu is here roting tebagenda bawa ambassador obutali embassy. Yes, kubanga politics wa mmwe tebagenda bawa ambassador that on the other side they sat down to plot to kill me kutesa yabagana. That's my political son. We disagreed on a small matter of taxi. Na later basi ate yampita muga basi zigenda kugwa ngenda zikuba ngokuba zaki ende mugamba nti motoka zange mweziri mpa milioni 7 ngende ewafe mve mu bintu byonkulekere nzire matale era nze na plani yange yakola taxi park wafera nje gikolayo matale wafe kubanze je ngende wali Tanzania ku border ngedda ne munde kakati naagana ne babasi nezijjawo kuba nali mmanyi ti mukampala temuli basaabaze n'amanyi ogajjawo agabikuba anti nze ndi strategic mala kubala kintu kakati ne batuula tumugunde nabaga temutta musajja oyo this man helps you akone kabuuza n'olutwe naye ndikasamiza mbulizi kasajja ko botambe ngo nja kwasamya mbulizi bakere kumachanga nkwasamiza nekaga nti but he supports Museveni. What if Museveni goes? Mkunde yabaga that man cools the opposition. Temwina abalaga hope nti waliwo hope n'abalaga baso bavaako si abikola baveeko tumukunde n'abagana recently baveeko neewunya lwabwogwo yagamba tumwebaze era nga tumwebaza abiddamu. This is jangolo gwe kajja kugambeko nze nkeera ku macha gwe nenyingira chachi yange nentunula bwiti nenkutulako gwe nenkulaba ngo yasami nensindika n'oyasama gwe mwana mwasami oyo lwabwogwo yamugamba Mirundi is a voice of reason. Kamwaka bikasasiro ganga mugundi yamugamba lwabwogwo Mirundi is a voice of reason. When you look at what he says, why did Warogo change his attitude? Is because nabagamba nabawereza message nakuno kweri nembaga the way you solve this issue, you have failed to understand the concerns of the different employers. Lwabogo has his concerns. He's the richest man in Uganda and he's a self-made person. Taja kulia Cesaro Ebyama a self-made person. Aina weaknesses busy. He does not attribute his success to anybody and he lacks spare parts. Takanikibu, tawe word advice. Lwabogo lwapia on the ballot box. Nkakasa. Mwani kitakatabu kantokara. When the judge is a safe koka afurumi. Nakali watugamba. Omulamuzi dilo afuko. Akasigaddeyo kufuruma. The lion and the Masai warrior. I'm predicting Lwabogo will stand. I'm telling you. Kati omulamuzi afuka dio mubyate. Kagandi ngubule ne gamba nti Lwabogo changed the attitude. Kubanda bawereza message ne batuka n'okugamba. Why don't we take this man to the president and kubanze ngugamba. Lwabogo ngutegeera concerns ze. Yes, Lwabogo ajja kuyimirirawo why. If Mkozi stands and Lwabogo stands, it portrays Museveni as a man who has failed to control his family. Yes. Okuja kongo chiyino choletinze noka every Ugandan is free to stand. Whatever you want Lwabogo choyagala okutaasa amabulire. Where Museveni cannot defeat Lwabogo. Kukuyimirira wajja kuyimirirawo. But Museveni will defeat him by any means. Ajja kuyimirirawo. Why? Nabaga nti bwe muba mukayanira obusika toga nti nze njaga bapirawo mulumbe.
osoka kuleta blackmail. Bwoleta blackmail nebaga nti nze obusikambu balekera nga mumpadde ekizimbe kyegindi ndozi wa property naye sikuovaamu nogandi bannange fenna tetujja kusika nze mbitadde nze njaga bapiraawo mulumbe bakubira mu ngalo buli ayimirira bannaye mutwale omutima gwoyo kubanga bategedde oli musiru. You must put claim. You create a contradiction to solve a problem. Whatever Museveni fears about Lwabogo's presidency is works in the advantage of Lwabogo. Yes. Nti Lwabogo is saying singa Museveni abadde akyalina emyaka 2 you would tame Lwabogo. But Lwabogo is saying if he has been getting protection from his father-in-law who is retiring, it is better now to form his own agenda, to be his own man, to defend what he has acquired as an independent man. It could be there isn't a united to disassociate with the regime. I'm telling you, Musomaka Tabokang. Embeera gyalimu ye mubeezaawo allow him. Ekyokubiri bategedde nti muhoozi bamwandamayiniza ennyo ezo zonna social media biki era bagenda mukuba bagambye tudde nakabuli ekigambo ekyo nga bakyogera emirundi 2 Nankabira was given 5 billion to tackle Kadaga beyanako nekiwulidde nga bakyogera nga mbalaba this man now has hinted on retiring. We must hit at him beyanako ate muhoozi talina mawulire. Nze many people believe mayinti abantu bakubira essimu tutwale wa muhoozi mumanyi. Me, I have never talked to Muhoozi. And I know. Nti olwokuba it is a policy coup. Museveni, that's why he is neutral. Nti Museveni alowooza nti nze njagenda ewa Lwabogo ampe ssente. Lwaki Museveni Lwabogo bwe yaziremera teyazimba. Ne Museveni ayagala ngende ewa Lwabogo tukolagane. Lwaki religion yange tekkiriza kole kuba nakabe wafa ajja kulisasula jazi system ajja kutambula mukagali kalibere bamubbe egundi ebigenge. He must surrender the money. Aina kutwalaza sibala Museveni bwe bamubako sente kololo mu badelegesi yazisasula. Museveni bwe bamubba sente Kongo amaje yagalisa n'obukazi bwe lwaki ezange Lwabogo bwaziba tansasula ayagala ngende ewa Lwabogo. Ekitaliyo anti n'omukodomiwe. I know tolowooza nze sibala naye ati nange religious tradition zange tezinyizireko tuyinza okwogeraganya omunaafiirawo kubanga nange nakaaba nnyo. Ddiini yange tezikiriza kuno kuteegula bakanyuka bukanyuzi sente bazikanyuke. I need money. Totuna mabega. Sikukola mulimu sikola nabo. I need money. Otegula buteguzi. Totuna mabega ngozisuddewo. Kati nze nkola analysis ku bintu byange nembitegeera. When you look at this story, kana kati banakawandise kuyamba Museveni nti land problem gotunulidde Mailo land notunulira Mengo notulira Buganda Land Board. What about abalamuzi? Abalamuzi nabo balina ettaka, abalamuzi babagula nabo bantu abafere nti kakati abasajja abo manyi kyebakola kati ekyamuweseza obuyinza olaba poloti district security committees zikole ki olaba poloti yo nga temuli kintu omusajja olabiraawo kasaba jjewo ne bakugamba nti bagitunda gwolooza lwaki abantu bateekako not for sale. When you put there not for sale it means is sellable but it has problems. Enkyayiwawo mabaati ekyayiwawo mayinja nebona omutwala mu kkooti amateeka gakugamba tiwaliwo ekiseera lwekituuka nga kkooti erina kubuuza ni asinzawo value noba ogenda ku poliisi ayiwa buyiyi ye ayina sente z'enzige. Kakati ekyono kikiri mu mateeka. Omanyi nti basobola okukwata nannyini ttaka abalemeseza ne bamukomera ono gundi zizinga bamukwata ne bamusaba mukomera nti ase mukazi wa ataliiyo ne babba ettaka lyekitende mukazi teyaliyo ng'ate omukazi taliyo ngatamutanga ne bamusiba emyaka 10 ettaka lye ne balitwala. Does Museveni talk about this? Is it this is Mailo land? This is Mailo land? Yes. Ate Mailo land in Nyangu is official. No sang anti pastor, sheikh, ne Catholic priest, bakoleka ne police bayina katero. Oyina kyotunda jangu tukisabire. Oluwa kusabira
nti napoloti yange ngaenkya olyajja mu gurupu yawe olina poloti yotunda nti olowooza ono pasa yakoze eki sente zirina okujja ewange ngeyazisabidde nga bamubba tebabawa sente kati eyo mailoland is it mailoland abeerosi abasayininga emirundi ebiri naku ezo n'abantu babiri n'abantu babiri abanoonya okufa omanye ensiri enoonya okufa yetabulira kutu waliwo omusajja mutani wange dokita yagula poloti ye kyamani bagenza okuddayo nga ananagira namukubira esimu naye mutani wange yangaye nti atwategeraganye namukubira esimu nemubuuza naye wamwe waliyo kabuli oba onoonya esooka mu lusuku lwamu mulimu kabuli oba onoonya noonya kubanga waliwo anoonya kabuli waliwo omuntu nga anoonya kabuli esooka mu lusuku lwebaawo waliwo ekyanzibye bambadde sente nenzikiwa esimu yotaganira bwereere esimu mu byuma nagiteekamu ne bokolagana nabo kiina mu woteri mwe kiri emmere nyinza obbawa sente ne bakiwa obutwa nekifu sente zange ojja zireeta kyaja sente ngaobbandi nawe banziba omusajja yampa sente nzikibwe nekiduma toyina obumpuniro oyinza okukera ku macyanga kamanya taliiko n'omunoonyawo okutuka tojja zireeta tukere ku macyanga taliiwo nga tewali tulebe otazireete nje munoonya mumukwate oyinza kubaolidde bakomando baliawo kakati ate sebo tebakyali wansi eri bali wano kati bali wano muluomu wano ekyo kitegeeza waliwo pulaani eyagala okunkwitinaapinga deyagiye inside muyinza abasecurity bali munda ate nze mbalagira baliawo munda ekitegeeza there must be a plan to kidnap me bakitegeddebo tobaleka eri bulijjo mubolo anti zolaba ntambula n'abaserikale naye baabo bali awo nzolabeko n'omuserikale kakati bwamala okuŋŋamba nti nakuyingira munda mukoleki that's how the situation has reached kuba nze mbamanyi nti bano abaana bali disparate one omusango gwavudde hege gwabakutte babagambye you have a case to answer unaina case to answer bakunoonya bubi nnyo anti kuba yandeereegamu nenkwata tepu santi ziri fake nenziwaayo ate nabagamba nti mmwe agane okumpa sente zange ngenda gege ate mbalumirize mufeezebampe sente zangeobayitazimba sekwekanaja kukolera bwerere ndimbwa mungobye ku mulimu ngenze wange nekoledde ebintu byange obutabo bwange yaziremera nenkola obukofiira sente naziremera nenkuba t-shirt sente naziremera president nampa ettaka erina mamba naziremera nenogendekabamukube nedda kabakukube obawulire kabakuteere paka lunata sente my problem is money mbumala mulaba nkulaba oli kabaka the money on my account kigwe nkute ebyo ebyomu bya palace oba wesiba kuba president oba nedda ebyo byamu me what I want neke nakolera kwegana nave waffe nzireyo nga siina muleke kutujogabo mutyo bantu mmwe mumpaako nange ngende nange ngende naako give my money ngende nezo kale nange mmanye tezifudde aja na lusogo nga nzyamu ebbako lyange ambaga zange amaye fulu mumusasula tebasasula gavumenti ya Museveni oyinza gyeyagaliramu nga byenkyo omulema bamusitula nze ndi mu gavumenti yawano ya abs eyo ngityasogolabe bonna bali ku national security fund the matter is simple nga bakedde akasajja bakayita lwakakamba ekyo nga bakikedde kekatandika bino they are looking for money let me tell you YNSS omusajja wa national security fund is also not honest kuba bamugamba bano abaana bagezi anti wulira owa national security fund we bamukwatira bamulaga mu bagenda okufuuka bagavana ba bank of uganda bano ne bamuyoola kubanga omusajja wa national security fund yali babulidde ekintu kimu how does national security fund operate national security fund basabajagala privatize ebereki national security fund ya government nti nekyo ekizimbe wakazi house wekiri it was started by Obote 1
tubadde tuyitawo ng'emitayimbwa weegiri. It is a statutory instrument. Yes. Nti whatever government comes to power, they will refund you. The second point is that National Security Fund is not a greenery. Si charge. You are given money because sente ey'olwaleero si ye yagibujja. Nze nagenda okukula nga kiro ya sukaali laatiri egulemu sente 4 naye ng'abantu balya bikajjo. Nalabako eggaali zasinga 5 amini ezireeta mu 75 ng'ekyalani kyasinga kigula siringi ng'ennyama egula siringi 4.5 naye ng'abaganda bakuga nti eggaddi y'okulw'omukaaga etaliiko nnyama ng'ennyama bagirya lwadde lwa mukaaga. N'olwekyo sente waafu yali yaki. Kakati kitegeeza National Security Fund teba na sente z'ogibanja. Is not a bank. National Security Fund erina ba statisticians abakugamba nti once you clock this age you are entitled to your money. Kakati kyetubuuza kati bafunya applicant anti babawe sente babaweeki zabadde baterekayo ati basente ati ziriwa kubanga if for instance what leads to a bank to collapse is that if all of his customers come on one day to withdraw inagwa enkumi enyaso kanawe bali bameka nabano bali babulimba omusajja wa National Security Fund awayo 10 kali tutegeere obolira singa tabadde nga bamulimba obwa gavana bwa Bank of Uganda yandikoze bulungi kibasooka okuteeka. This man would have published a list of his customers. Afulumye list for proper accountability. Bani abali mu National Security Fund, I can tell you they are not more than 1.5 million. Why? Atereka mu National Security Fund yani oyina kuba mukozi mu registered company million kati ono mweno nga tebawera bano bali fake. They are not there. Kubulire anti nkubulire osooka kufuna company muokolera oba ekitongole muokolera kati nze sindibeera mu National Security Fund. Why? Ndi ku contract sina nakasimu ndikubeera mupakasi nga bataddeyo until you stop looking in me in your mupakasi image. Me I cannot be a mupakasi nti ndi mupakasi nabasula kasasiro ono ayagala ngenda nteke mwanda bwe yayenga olukasi kano akubutu oyo yatwala 5 billion okungoba mu State House tuko 5 billion olwamala okuvaamu namulengedde ne mukwano dana namwa sente bajjusamu sente ne bakoleki nemwe temuswala namulengedde ne mukwano ko ngamba ate wakalisa sumbenyo ndo limutta kalisa yatwala 10 billion nga mulaba andetedde emisango gonde n'abalistinga nanemwali njokola mpulira akyogera mukubire w'ennyondo mutte oba mulowooza ntuli oli program omukulembeze w'enkya bakayonza abo research clinic bakutusako program let this man of National Security Fund release the total list of his customers. Bashoka bawayo 10 kubanga nedda si kubawa bano bali fake lwakakamba kikaso okubire bawayo 10 abo kasola bakaheru lwakakamba nanyini nsi kana ate obwo obusajja buli obu obusajja obutawanya eggwanga lino buli bubiri tumwebaze na mwenda bana balaba natemuli amanyi bagajawa mwenda baketta amayombo amanyi agajawa ne mayombo yali mugezi naye nga siki obubiri tewakalabye bakazi nendo kali kamaze kusibula lwabo aka kasajja kasibudde lwabo ku recording ezinkalaba ne kagenda kabangeze oli musayi gwange pardon ndiyo era ne lwabo bunaga nti we must deal with these people kyakategedde nga kagenda nekakuba tamama nekakuba kako buli obo tumwebaze ne mwenda ne Museveni abati atabasobola ne bali bokugulukwe bali funa gibakutunda wekava mu president's office nga kamaze okuba government printers ne kadduka olwo ne kalaga mu genda ne kadduka olwo katule ku makampuni ga nagatwala abantu ebweru wekama nanga gibunye ne kadduka katubadde mu agirikali kabye ettaka ly'essango bbe kagezi nnyo ne mwaisiti yali naye ani akatwala ani akatwalayo Mirundi wano mwaisiti babba sente empitirivu ne batwala ne Rwanda obwana obwo bugezi nnyo naye bwaneereegamu tujja kubagana paka abasuubuzi b'ebibumba amawolo n'ensigo mwami Tamale bagamba ono taliyo bano tebaliyo kubanga nkugambye not everybody that is a member of National Security Fund ne babaweyo nkugambye nti bano tebaliyo
abaliyo bebaluwa kati nkugambe wali ojja kumulaba nga bamwadde obwa gavana Bank of Uganda bamugobewo babbezino kubanga bano tebaliyo nkubuulire tebaliyo. First of all, who qualifies to be a member of National Security Fund obeeraani? Kampuni yo mukimanyi waliwo omusajja Semadoku but another one yali asente kubanga kampuni eyinza okubagamba nti basasula mu National Security Fund ezitwalayo. Yes, a company is your worker, is your employer who sends you money. Bakusalako ezizo kumusala gwe ne bongerezaako. And you must know, how does an African believe? An African bulira abasajja bagunde bano bakulubya bakwata ettaka lyabwe ne balizinga bamadivani emyaka 9 omunga kandi emyaka 9 ndibeerawo kantundire eddala but emyaka 9 madivani yakola ne gundi oli muzeeyi gundi muzeeyi gundi kulubya njajja muwanga ekutiya ya sukaali ya 10 omwaka lizi negwako kulubya naga nti jawe ebikajjo kati byange lizi eweddeko. That's why Museveni was looking for land for this man mu mabira nawe yonna nga kulubya ganye kuli ni winga gundi lizi linoti linawayo ngona ekyafa mu nyuma kyali abalimbu uyo omugundi kati nkubuulira nti how many people would be, and if it was not by force, how many companies have their workers registered in National Security Fund? Because it's not for private. This is not paying tax. You must have a way to work, and that company must be able to. How many workers? Oyinza no bisanga ebitongole ngandi ojja bisanga nga tebaziwaayo kyekizibu ekyo bagula mu New Vision shares ne Museveni nagula muzaita mbuyisi ne zinonya akalulu mwezi mu New Vision is a name ono yafuka public relations officer enkyali mu bali lwaki tebabakwata kaba ababba n'omukulembeze w'eggwanga ali mu education kuba mu education nanyini ensimu mu jje lwaki tebabakwata afuna sente ye nkubuulira this is rubbish. Let this man 4,000 applicants atulage but rejected. How many people abali mu National Security Fund abatulage mu Uganda monna abatulage agula advert ate erinnya lye space maker. You can have a supplement ka space katona obanga nako ezobadde balanga banks bakasoma ba bank eziri defunct na yalage National Security Fund erage kuba ina sente erage ebirango once you don't see your name manyanti genda mu company beba wakazi bwe balumba ki bakama baabwe nga teziriyo omusajja ebungereza yali sente z'abakozi ekitongole kirina sente kati investinze paferu investinze mu bintu be balefuna nti bananyini ensi be banereegamu lakakamba kahero bamwine bono obubiri bwe butabula eggwanga bakikola batya bajenozi bali ludda waawo tebamanyina biri mu nsi tebabimanyi bajenozi tebabimanyi bagambye ekigambo kinene mwami Tamale bana bibasenya tebabimanyi no tebabimanyi nze mba mbimanyi bana bibasenya tikakati ekyo kitegedde nkiraba nti kati tebaliyo ekyemulago kyonna kikubye nekiggwamu wakiyuzayuziza ekyemulago meeting gye basembyeyo okutuula bagambye kabakitwale mu palamenti bagende wa betikamya musajja banamutaasa oyo buye yawaddeyo ne office ngenda kumutaasa anti walayiro mutaasa olwaleero mugende ku Tamale Mirundi official meeting zabwe zonna nzitaddeko meeting zabwe zonna bweziri. The first meeting found the man innocent. They are fighting over eggwanika balwanira eggwanika badde battiramu abantu omusajja n'advertising eggwanika bagambye munegonde ne drug authority nayo egende ekole receipt babikole bati kambabuulire mu sijja nabbabuulira birala balekeyo tebanamanya mbabuulira the president bw'aba ayagala eggwanga lino litambule omusajja oyo amuze ku mulimu tajja kumuzza banoonya anti kati bo kye bakola mutwaleyo nze mutwaleyo nze basajja mmwe mbalageko abaana bammwe bafe mbatteko abantu bano nga tonnabatta muntu oba
sola kungakane doruna ukasulana kana rutwero wako nekali akasasiro obuntu obwo tebijja kumuna you put another man in the prison for nothing baba kanyo kubbe mirambo the problem is mirambo kujisalamu abantu babadikira yalinga satemeso anawa before the actual days clinically ne baba ikasaya did a plus najo ko bamugwanika bade mayino mutu wana kakati mugende kutamale mirundi office muwulire meeting izibiri nkukubereko neddo uli kutu neddo uli bulizi siku FBS wa neddo uli bulizi nga bamupangira napa kumpe wati kamba kambatera eseba tege niye kisira kitu sikube banage kisira bakubengu emulagiya abantu abantu bamutu semitinde bamuisawa bisinda mutwa simanyi byanyima baduke bayitemu miziko baduke abantu bakwategwanika egwanika tuli wambe walo yatuwambe gwanika walo yagambye auto ebakere teti ya gas beti ya gas tufene yenga kuna tufirira gwanika mu batutira olusalu luberewo musabiro rajyo kutegeera nti abantu babewayise bayise mugwanika lyaga nti likikolwa kikale nako tusangamu bali mukaya sanga nende tugenda tufire gwanika gwanika liye mulaga buli omwana nayo omulwadde mwe batutira egwanika lye lyaleese obuzibu kati omusajja yakutte ku gwanika mwe battira abantu etuyirikeyo batukubeti ya gaso bamasasa agotufire ebyobwereri byababulwayi lakiti tuyingire gwanika lyanyima nadduka naduka natayingirawo baduka wemulago until the status is restored. This is a question of gundi gwanika tokuba katambi walutambale nedda njagala owulireko nedda wamma bwe tugenda omanya ebintu ojja kubikubira mayanya nga tuvudde program wamalaba bwe tugendako mukuwumulako njagala obawulire nga boogera mbakubye kutamala emirundi ofiiso muwulire meeting ziri ezi satu eyasembyeyo ogenda bwani nga bamupangira byonna nedda katuyisaitinga abantu emulago abantu kakati kabayike emulago mulago tumuwambe abantu bamuwambe until nga Museveni asolve problem yemulago because this is death they want to capture kafuka katiro mogo yebalwanyisa